Oluvannyuma lw'omusumba wa Miracle Center, Pastor Robert Kayanja okuvaayo n'awakanya ebimwogerwako ku misango gy'ebisiyaga. Ono ng'ayita ku TV ye eya Channel 44 yategeeza nga byonna ebimwogerwako bivujjirirwa omusumba Jackson Ssenyonga era bw'atyo n'awera n'okumuggulako emisango mu kkooti. Amaaso tugajje ku musango n'okuddamu ebibuuzo ebyo ebinene tugateeke ku muntu omulala Ssenyonga, Pastor Kiganda n'abasumba abalala kubanga tebatwagala tebatukyawa. Nze siina kasajja ku mutima ku Pastor Kayanja. Omusumba Jackson Ssenyonga olwawulidde bino avuddeyo n'atangaaza eggwanga nga bw'atalina kutya kwonna era n'ategeeza ng'omusumba Robert Kayanja bw'agezaako okuggya abantu ku mulamwa ku nsonga ezimuvunaanibwa. Pastor Kayanja yakagezaako emirundi 3 oba 4 okulaba nga I won't say it in Uganda. Pastor Robert has tried about 4 times to get me arrested. 4 times. He has opened a case against me and it failed because I have evidence. He tried again, he failed because I had evidence. Even when the court started, he wrote to DPP and said, please join Pastor Ssenyonga on the ongoing case because evidence is pointing that he's part. The DPP looked at it and said, you have no evidence. It failed. Recently, he started another one, complaint. Also failed. So about 4 times, he has failed. Kati bwalabye prosecution ey'amateeka eya criminal egaanyi kati agenze mu civil kuba kiri kigaanyi. So waliwo amazima wegabuutiikirire bulimba muntu nagana mukwatira kuki nkoze eki sikulam. I have never nebbalwa gye namuwandiikira sigireleasinga kwa wantu walala n'ebifaananyi bye bandaga ne stories ennyina abaana ze baŋŋamba teziri mu bino bye bigenda mu maaso zino ndala naziremera nazirakako abantu 3 bokka, omu wa gavumenti n'abalala basumba. Nkyakisirikidde. Ono era asabye omusumba Robert Kayanja okuvaayo annyonnyola ensi ku butambi obwasangibwa mu ssimu ye wakati we n'abavubuka abavunaanwa. Era buli musumba lwanaayogera ku kituuti naffe tugenda kwogera ne bannayuganda. Kugamba playing ground ebeere ng'eri clear and even. Nziramu okugamba kino tekiri wakati wange na Pastor Kayanja, guno omusango guli wakati wa Pastor Kayanja n'abavubuka bamuvunaana. Tusaba nga bwe yasobodde okutunula mu kamera agitunulemu omulundi umwagambe ensonga lwaki bifaananyi ebyo babisanze ku ssimu yange obanga babisanze nga twabigabana ensonga bweti ne bweti. Ensonga lwaki nakuba essimu ne twogera ebintu nga bya bisiyaga n'omwana oyo ensonga eri bweti ne bweti ebyo byabaddamu. Naye bw'onenya Pastor Ssenyonga bannange wadde nnyina amaanyi mangi naye siina buyinza n'amaanyi gabuuka kuva wensula nenyingira mu ssimu ya Pastor Kayanja ne mukubira essimu nga nkubira Reagan ne njogera nga ye nsobole omulumiriza era muggyeko ekitiibwa kye. Ekyo sikirina. Eno ssimu yiyo obeera muntu mukulu oddemu ebibuuzo. Bw'atyo n'asabye omusumba Kayanja okumuggya mu nsonga z'ebisiyaga nga ye bw'atamuvunaanangako eri kkooti. We will see him in court. We will not be intimidated. We know that this case is not about us. And when we report what we know to be true, and when we say what we know to be true presently at this time, because the court has not pronounced itself on any of those issues, but presently we are speaking from the position of knowledge of what's available. And when we say that, we mean what we say. And if you want to take action, go ahead and take action and we'll see you in court. And if you do, then the court gives us an opportunity also to complain and also to counter. And we'll see how that goes.
Ono era ategeezezza nga bwe yatuuka n'okuwandiikira omusumba Robert Kayanja ebbaluwa boogere ku nsonga ezaali zimwogerwako ez'ebisiyaga, wabula nti yasobola kuddibwamu omusumba Kayanja. Bajja bagaba netuvunda tufa biki ninga nedda bannange. Bayibuli egamba temunenyanga mukadde okujjako nga waliwo obujulizi oba baki oba abantu ababiri. Nina genda okulanga abantu tebali babiri, bali abiri, bali asatu. Niŋŋamba kino kyetaaga okukolako. Nenkubira Pastor Kayanja essimu, teyagikwata. Nentuula nempulira nga kyetaaga okwogerako. Nempandikira ebbaluwa yasooka. Neŋŋamba Musumba Kayanja twogeremukko, bano abaana bajja boogera ebintu bino. Njagala tumanye engeri gye tuyinza okuwagiramu n'okubasirisa. Nemugamba mu bbaluwa sibakkiririzaamu, naye weetaaga naffe otunnyonnyolemu katono tulabe engeri gye tunaakulwanirira. Bbaluwa teyagiddamu. Sirange nentuula. Ebbanga ne liyita, abaana abalala ne bajja ate nga balina ebintu bingi. Nze kino sinze nkitadde mu public. Pastor Robert yakisindise kupaka mu public. Kakati nemuwandikira ebbaluwa ey'okubiri. Mu bbaluwa ey'okubiri nenkopingirako abantu basatu, babiri ba Mwoyo, omu wa gavumenti. Bagamba ne twogere. Teyajja. Naye kye nalaba poliisi mbwe mpita nyina omusango gwe nazizza ogw'okumwogerako nga nti nedda sisobola kubanga nazizza musango okusaba omuntu okujja okwogera engeri gye tuyinza okutambuzaamu ensonga zino nga ab'omwoyo. So naguno omusango ogugenda mu maaso mu kkooti. Pastor Kayanja yagamba nti si yaloopa abaana, nti era omusango guli wakati wa gavumenti n'abaana. Wabula ng'asinziira ku ebyo ebyazuulibwa mu kkooti, asabye omusumba okuvaayo ayogere amazima era n'amusaba okukoma okumwogerako nga bw'ali emabega w'abantu abamulwanyisa.